abagala abalungi abeekuumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Kaakati olwaleero tugenda kutunuulira akaseera ki akatuufu omusajja ke yandibadde ayingiriramu mu mmana. Senga omukazi muzina ng'abadde ayina amazzi n'atoba nga muromansinze bulungi naye eddakiika ntini ate emmala eddamu n'ekala. Eddamu n'ekala kuba oba omuzinidde ku maziga g'emmana oba ge tuyita amazzi g'ebbaafu. Omukyala bw'agenda n'anaaba n'atawaaza emmana avaayo ng'etoberedde si bwe guli. Kati gwe olumuyisaako engalo gumu emu bbiri ssatu ng'oyingira. Bw'oyingira ogiramu kamu bubiri ne wakala. Of course ago amazzi g'oba omuziniddeko gaba si gaaki gaddala. Senga aba tobye bwe nnyingira nga tuliko no kale bwe tutali ku mazzi ga bbaafu. Emmana nabasomesaako ayagala okumanya process y'amazzi oba ebika by'amazzi ebifuluma nga tuli mu kikolwa ky'okwezina. Like w'otandikira okuyima olina amazzi g'ofulumya ago ge tuyita amaziga g'emmana oba ge tuyita kiggula-luggi. Then bw'oyima as the process continues waliwo ekika ky'amazzi amalala agafuluma. As the process continues oyinza okufulumya ebika by'amazzi nga 3 ku 5. It depends ku muntu. So waliwo ne kye tuyita ekyo kya squirt water oba ago aga taapu. So it depends nga ggwe omuntu oba kiva ku ggwe omuntu okubeera ng'ofulumya amazzi ago ag'enjawulo. Kaakati gwe bw'oba oli awo nga mu butuufu olowooza nti omukazi bw'amukwatirira eddakiika 2 oba ali ready aba tali. Kiringa n'abasajja. Olaba abasajja mugenda ne muwoza nti nno senga emmana ngizinako ddakiika 2 mba nnyimye ate omukira ne gugwa. Mukimanyi nti nno omukira ogwo oluusi ogenda okuyingira mu mmana nga teguyimye kuggwayo. Senga omukira gwange guba gugonderera guba teguweddeyo omukira gulina ffeezi 3. Gubeera mu nnomo yaagwo ng'olwo mwakatandika okubeera nga onoonya obwagazi ne gubeera nga guzimbye naye nga teguyimye kuggwayo. Then ne gutandika okuyima ne gwereega waliwo omukira gwe tuyita grower ne gwereega ne guggwayo bulungi nnyo olwo guba guli ready okuyingira okubeera nga gutabaala. Kaakati gwe bw'oyingira obuyingizi supiidi nga tonnaba kugira era of course gugenda kugwaki mangu. Kye kimu ne ku bakyala. Akaseera akatuufu k'olina okuyingiriramu omukyala oba k'olina okutandikiramu okuzina omukyala olina osooka okukakasa nti atobye bulungi. Muwe obudde obutakka wansi wa ddakiika 5 ng'omuweeweeta. Mumanyi ogamba senga omukyala agamba yingira muyige okubeera nga musobola okuleetera omwagalwa wo oba okuleetera mukazi wo okubeera ng'ayaayaana gwe okumuyisaako engalo. Abamu engalo zammwe zikaluba. Okitegeera abamu temumanyi ku romansinga n'olyoka okwata engalo zo zonna n'ozisonsekeyo wansi nga bw'omufokota ng'olinga anoonyayo golodi nga byamutama. Ekisingira ddala okuleetera abakazi okugaana okubaweeweeta kwetamwa. Kasita yeetamwa by'omukola atandika okugaana okumuweeweeta oba atandika okulaga nti by'okola takola ki tabyagala. Agira tugende tewali buzibu let's go. Okitegeera akulaga nti tali interested naye ng'ate ekituufu yandibadde akinyumirwa lwaki. Kubanga bw'oyiga ebifo bw'olina okukwata omukyala tulina vidiyo kuno eno ng'eyigiriza ebifo abakyala bye basinga okwagala okubaweeweeta. Si buli omuntu agenda tuula naawe agambye nti munaye mukulu Saamu nze bw'oyisa engalo wano wakati mu bisambi mu butuufu mba mpulira nga nfa. Nze simanya bw'oyisa wano ku bbeere mba mpulira obwagazi nga bunzita agenda kuba tagenda biggamba. So naawe ng'omuntu olina okukolawo ka research akatinitini. Biki ebisanyusa mukazi wange? Kubanga bw'omala sooka otegeere biki ebisanyusa abakazi. Bw'omala okubitegeera otegeere ebisanyusa mukazi wo kubanga tuli banjawulo. Ebisanyusa Saara si bye ebisanyusa Jeeni. Ebisanyusa Jeeni si bye ebisanyusa Nantume. Tuli banjawulo. Ekyo olina okiteeka mu mutwe gwo n'omanya kati mukazi wange biki ebimusanyusa. Alinza okuba tabikugambye naye osobola okubyezuulira mpola mpola. Bw'oyisa omukono gwo mu bisambi agukuba ne guvaayo oba ayagala gusigale nga gukola ekintu kye kimu ng'okanootinga awo wamusanyusa. Bw'oyisa omukono gw'eno emabega w'ensingo olaba wano emabega w'ensingo wano wali so sensitive ng'omuntu aweeweetawo bulungi si just naye ng'omuntu azannyisaawo engalo ze bw'ati mpola mpola mukwano basobola n'okuviirako okuyima.
olaba nga agenderera like atambulira ku motion yo akuwa bwazi weeyongereyo oba kitegeeza awo tayagaddeewo oba akoze ki ayagaddewo. So muyige okusoma body language ne actions omuntu z'akola nga muli mu kwezina oba nga muli mu kaseera ka romance ojja tegeera omubiri gwe engeri gye gufunctioningamu. Bw'oba oli like you are so lucky oba nga oli wa mukisa mukazi wo okuba nga asobola okutuuza oba musobola okutuula n'omubuuza n'abeera comfortable okugamba nti munnange nze kituufu kiri nti wano wensinga okunyumirwa alhamdulillah, then you are comfortable. Naye si buli muntu gwe oli lucky, si buli muntu nti asobola okufuna omukisa gwo. Abamu beefuulira ddala nti tebaagala byogerako, which is okay, of course toyinza mukaka nti tubyogereko. But n'ekirala nze ndowooza oluusi timing yaffe ng'abantu ebeera mbi. Tuyinza okuba nga tutudde awo oba tuli ku buliri twebase, but in a loving way omusajja atudde nenzija neebaka ku bigere bye, tuli awo tunyumyamu ng'abaagalana. Ng'emboozi tibadde ku byakwezina. Nemubuuza naye hani, mumpulize bulungi, naye hani ki ekisinga okunyumira nga twezina? Wano bwe nkweweeta ku bbeere oba bwe nkuyonka ku bbeere obyagala? Ompulira engeri gye mbuuza nga bwe neesesa? Sitegeeza nti bwesese. Obyagala? So response gy'akuwa agenda kwogera naawe ku nsonga ezo indirectly. Tomutuuziza mu ka hotspot oba ki, ajja kugambira mujja kuba nga abanyumya. Nze munaye tulaba abasajja babinyumya, sibyagala oba bannange binsuula eddalu. Bannaye n'engeri gy'ompisaako olulimi ne mpulira nga nzenna waaw, ng'olwo otegedde ng'onootya nga omwami wange kamunyumira, so ng'omanya nja kkakola. Okitegeera? Naye obuzibu bwe tuyina ngaffe abantu oba ebitonde bya Katonda, tetwagala kuyiga, tetwagala kutuwabula. Oli bw'aba alina ky'amanyi ekyo aba akimanyi. Nkugambye omukazi mu romancing oba muweeweete eddakiika ezitasukka 5 ng'omaze okuzuula ebifo ebimunyumira n'ebifo ebimusanyusa. Naye nkugamba nti ebifo osobola okubizuula nga gwe kennyini onotisinga embeera ze oba asobola obbikugamba. Then omuweeweete okakase nti emmana etobye bulungi etandise okutonnyerera amazzi. Muntegeera? Emmana esobola okutoba nga kungulu kuno nkalu, naye nga bw'oteekayo bati olugalo owulira nti etobye. Emmana eri ready okurisiivinga omukira oba okubeera nga omukira guyingirayo, etoba n'ogiraba nti etandise okubeera nga eno yonna wabwera enfuli zonna zitoberedde nga tokutte nayo. Omanyi nga togikutteeko nga totaddeeyo ngalo zo, naye n'olaba nga emmana etandise okutobeerayo n'enfuli zeereeze, mu butuufu awo aba ayimye. Awo olyoka omusabula akitegeere guyingize. Naye bino bye mupakuka bibaviiramu okuwoza omukazi mukalu, bikuviiramu nawe kennyini obutawoomerwa. So tubeere bakkakkamu, omukazi aba yazze kuwaako aba talina gy'alaga. Mubeere bulungi, Omukama abankumira abanjagadde. Temwera subscribinga abatana subscribinga, abasubscribinga ddala mwebale kwekuumirako. Abasharinga mukola kya ttendo, abalayikinga mu abasinga, abakomentinga ayina ekibuuzo nkwegayiridde kinjire mu comment section. Bwe kiba kiri private ng'oyagala kwogerako nange osanga ku +256 785 40 28 60. Jangu mu inbox twogere, nkwegayiridde tokuba ssimu. Just take yeah.